okuyiga waliwo oli bwe yali asomesa ebintu by'enkulaakulana yagamba bw'obanga olina omuntu yenna yali akunyiza ng'omulinako obusungu nga tonnatandika lugendo luno clean your slate clean kwata sidiyo ojjeko buli kayimba akakola ki akaliko obenga olina omwoyo omulungi kankubuulye ku bitono by'eguleeta bikuleetera okwagaliza kuno bw'obanga tokiriiningangako slate yo ng'olina fitina ekiri ddala mufe abaddugavu bw'olaba akusinze okola ki onyiiga kati kyenjogerako ekikola ki nti oteekawo embeera ate abantu tukoze abantu bonna abayitimukamuuko mental faculties zaabwe zikula nti nno bakozesa intuitions asobola okutunira mu ddakiika emu n'akutegeera akaana akataseka akatayogera bwe kati ogenda okulaba ng'ensi etandise okukola ki ekukasuka yokka ekikuleetera ekyo olina omutima omubi olina fitina toyagaliza kati bw'oba olina elements ezo tosobola kuliraana muntu ali bulungi lwa nsonga nti omuntu ali obulungi gwe you go in indirect competition n'omulaba nti akulabisa bubi kati buli lwabakola nekitandika okunyiiza kitegeeza oyagala omubeera ewala naye gwe buli lw'omuddukako oba odduka kuva ku knowledge nze nabeeranga ebulaaya nenzija kuno nenzimba ennyumba ze nazimbanga nga kitange bwe yazimba yagulanga wali kalitonsi we n'amuseresa n'aleeta ebisenyusenyu byawo netukuba netuteekamu n'ebitimba byegundi awo netulaba nga ennyumba zikoze eki abantu ne beebaka kaakati bwe najja nange ennyumba ze nasooka okuzimba zaali mu kategori efaananako bwetyo naye bwe namaliriza nenkomawo wano nensanga abaana nga bakoze nga bazimbye nalina mikwano gyange bagiyita maka baali bagenzeyo Japan nga bakola n'ebintu naye buli bwe bazimbanga nga nzigusa natuuka ekiseera bwe nalambulamu ebizimbe ebiwera nentandika okwegomba kati nali njagala nnyo okulya ebyennyanja nga ngenda nnyo eggaba buli lwe navangayo bwe nti gaba nga ntandika okuvuga emmotoka nga mpita mu munyonyo ennyumba gye nsanga basiba ttayiro gye nsanga ki nga nkonkona nga mbagamba ndabeko kati ne developing a passion nti nali njagala ekisooka bye tukola tusooke tekemu okwagala kati buli lwo nagendanga nga buli nasemberanga ne mmanya nti abantu bazimba bwe bati nagenda okulaba oli ateesa ennyumba kisenge eddiro 6,000 nsava obufe bukyali ku mmeka kwabiri kati okulaba material okumpi gwe bakozesezza y'omunengama neetaaga kufuna architecture ankubire bulungi naye singa omuntu ono nali muwalanye nga muli wala nga kitegeeza nali mubadde wala okumubeera ewala saalirabye kiri obutakiraba saalifunye motivation kukola na kyange nekitegeeza nti omutima gwe gubeera mwerufu omuntu ono yagenda kweggulira buli kimu kifune kati kuyiga bw'osanganga omuntu yenna ng'alina kankweka formula kano ekisookera ddala nakiraba Shegugo yakyogera nti n'abantu tugenda ne tusaba Katonda naye nga tumugwira bugwizi Allah nina ekizibu kino bw'obanga onaasaba sooka osuusuute ove mulevu sooka osuusuute omukama Allah wange nkwebaza ebirungi byompadde nzaani nina omukyala anfumbira awaka tukolagana nina abaana bonna balamu tekuli mulemu n'omala okulaga obusiimu gy'ali n'omulaga obuyinza bwe n'olyonka omusaba kaakati n'omugagga naye bw'oba onaagenda bw'oyagala okumusemera sooka ng'oyige okuyiga now this is personal development bwe tuti bwe tutuukirira abantu era ne bw'oba omulaba ng'olina okyomusingako gwe mu kupimako bw'oba ogenda okumutuukamu osookanga kumuwaana kondi wakoze kino naye ate kino kiyitirivu wagira bwati avuga ate nekyolooza kya bbeeyi nnyo ffe tubigula bwa negindi negindi ng'olwo atandika kukuwa information naye gwe watandise kusooka kukwata gads zino kuzimuggyako wazimuggyeko positively now that is a topic gye weetaaga okutuula gy'otasobola kusomesa abantu bano mu ddakiika emu kati gw'ogenda okulaba omuntu buli kyakwatako it turns into God buli kyakwatako bakwata personal skills ne bazikozesa gwe kati wali oyinza okudda awaka n'olaba ebibadde birina okukolwa nga 10 omukozi yasudde wano kino ekirigundi bakisudde wano naye nga wakatuuka butuusi wakabeerawo seconds 40 naye nga waliwo abasiibyewo olunaku bonna lwaki lwansonga nti bo obwongo bwabwe tebabupracticinga kulaba bintu ebyo otuuka emisana noga kati gano yaka mugundi bino mwabireseeko kuba obwongo bo bwesetinga dda bumanyi nsasula yaka nsasula amazzi obuvunaanyizibwa bukulimu kati gwe kyolaba bosi tebakola ki bwebongo naye baba kusembere nabasobola bitte kati ogenda obayigiriza era ogenda okulaba omwami bw'obitegeera addako okubitegeera alina kuba mukyala ate awo weewuunya omukyala bw'abitegeera mukozi yajja okuddako bitegeera si baana bo lwansonga nti nno oli gw'ogenda okwogera naye buli lw'oyogera naye omubuulira lwaki okikola n'agenda ng'akiyiga naye abavubuka ebyogera bbe bayigiriza dde zino programu zemukolowooza bameka abagenda oziraba genda olabe kaakati ebiriko kati bajja kubasanga nga bonna bali kuyisima gundi yafudde bamukubya amasasi booti gundi yagambye simanyi walya simanyi tewalya ezo zo buli omu aba yazikola ki yaziwadde attention nga bamala nga bagamba bino lwaki ffe tetugaggawala
lwaki tetubaako kye tukoze ate buli kimu baakikwata buli information gyogezaako okuwa ddala wano mu Uganda it is subjected to everything bafuna buli omu wakisubjectinga engeri gyakivunulamu anti lwakuba kino kyabadde bweki kati waliwo enabadde nenjogerako nembagamba nti mwemukwata buli kimu abantu nemukiteeka ku laaka bano nebakiteeka yes it is part of the package Allah akkiriza nagamba nti kino kitandise bwekiti kijja kugenda bwekiti naye lubaala embeera nga nembiro kokoze eki kwotadde kati bw'obanga oyagala okuŋŋamba nti no si bwe kibeera tandika leero okusala ekkubo ng'omaze okusoma Kurani ogimalako nga totunudde left and right olaba oba eno conversation tunaagihavinga wiiki eddako kati kuyigiriza abantu kutegeera nti ebintu ebimu tubeere nga tuli logical mu bintu bye tukola wano we twakeera waliwo akantu ke nateese wano nga nkasomesa abantu nti abayindi babeera kuno nga bagagga balina businesses z'abantu what have you Amini bwe yakeera ku makya n'abagoba ne bagenda batuuka e London baava wano tebagenda na kintu kyonna ebbanga lyemmaze e London buli koona supermarket mini supermarket yonna ya muyindi abayindi abo baava kuno baava nga tebalina kye balina emyaka gye batuuka eri bakola n'abaana baabwe tebakola byeyo bye tukola naye waliyo olwaleero amaze e London emyaka 25 bakyamukozesa akyayera street oba akyalongoosa bakadde naw ekyo nkubuuza kiva ku ki abayindi we babatuleka wano amaduuka bagaleka gajjudde bagenda okubaddiza ebizimbe byabwe nga shelves zonna zikaze nga n'ebizimbe we babibalekera ebyali ebya white bya brown now what causes that is it by chance mu subjectinga buli kintu kyonna ku kintu ekyo nawe nze nawe tulina okukikkiriza nti it has something to do with the brain kubwongo bwaffe ate abantu bwekibagamba buli omu akisubjectinga kakino nja kulaba nedda kino gundi yabadde n'omukisa no kati keera ku makya olw'okuba olina omukisa mungi emakufuluma siiba mu buliri tulaba akawunti ge eri omukisa teera wagenda okujja bwatya tugende ewalala gwe